Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo mukwano gwange. Ffe ng'abaalokoka era abaana ba Katonda, si kirungi kufugibwa mubiri, si kirungi kulemberwa mubiri. Bwe twali tetunnaba kulokoka twafugibwanga omubiri, era ebikolwa by'omubiri mu butuufu mbijjukira bulungi, si birungi. Abamu baafa, abamu baalwala. Naye bwe tulokoka tuweebwa Omwoyo Omutukuvu, oyo yabeera omuluŋŋamya gye tuli, era yabeera omukulembeze gye tuli. Tuba tetukyafugibwa mubiri. Omuntu afugibwa omubiri oba akulembera omubiri aba atambulira mu kufa. Naye omuntu atambulira mu Mwoyo Mutukuvu nga yamukulembera era nga yamuluŋŋamya aba atambulira mu bulamu. Era omuntu akulembera Omwoyo Mutukuvu, alungamizibwa Omwoyo Mutukuvu, ye muntu atambulira mu kukkiriza. Kyokka atambulira mu mubiri, afugibwa omubiri, ye atambulira mu kulaba. Amaaso ge gabanga ga muganda gali mu ngalo. Ebyo nno ebigambo ojja bisanga mu kitabo ekya Bayibuli kino. Ojja genda mu Bakoliiso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu. Wagamba nti kubanga tutambula olw'okukkiriza so si olw'okulaba, abo abalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Tugendeko mu Baruumi essuula ey'omunaana era mu Bayibuli olunyiriri tutandikire ku lwa 12. Tulabe lwogera ki ku mubiri omuntu agufugibwa. Olunyiriri lwa 12 Baruumi 8. Kale nno abooluganda, tulina ebbanja, omubiri si gwe gutubanja okugoberera omubiri. Tulina ebbanja naye si lya mubiri nti gwe gutubanja okugugoberera, nedda. Olw'e15, kubanga bwe mugoberera omubiri mugenda mu kufa. Bw'ogoberera omubiri omaliriza ogenze mu kufa. Okay, tukitegedde. Y'ensonga lwaki ebbanja lye tulina si lya mubiri nti gwe gutubanja tugugoberere. W'ogugoberera bw'oti omaliriza mu kufa. Agambye nti naye munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'Omwoyo muli babalamu. Bw'ofiisa ebikolwa eby'omubiri olw'Omwoyo obeera mulamu. Kubanga ebikolwa bino eby'omubiri bannange si birungi, bitwolekeza mu kufa. So kirungi nnyo omwana wa Katonda obutafugibwa mubiri wanje, n'okkiriza Mwoyo Mutukuvu n'ateekinga kontro mu ggwe, n'abanga yakuluŋŋamya. Era ebikolwa bino eby'omubiri n'obyewalira ddala okubikola okufugibwa omubiri, kubanga okukubeera kuzikirira kuba kufa. Ebikolwa eby'omubiri tuteekeddwa okubyewalira ddala newankubadde twambadde omubiri guno, naye tetuguwa kyansi kutufuga. Toguwa kyansi kusindika kugenda mu bwenzi, toguwa kyansi kusindika kugenda kubba, toguwa kyansi kusaba mwenge, toguwa kyansi kusaba njaga, toguwa kyansi kukola kyo kye gwagala naye ng'omaliriza mu kuzikirira. Omaliriza okoze loosi mu bulamu buno obw'oku nsi n'obw'omu ggulu. Buli bw'otambulira mu bikolwa eby'omubiri, loosi okola bbiri, wano mu bulamu ne mu ggulu. Kale oyinza okuba wano mu bulamu n'obanga tokoze loosi naye mu ggulu n'okola loosi. Kyokola Bayibuli ekugamba nti kikugasa ki okulya byonna naye n'ofiira omwoyo. Abamu balwala, abamu bafa olw'ebikolwa eby'omubiri. Abalamu naye ne bagaggawala oba ne babeera obulungi, naye ate omwoyo gwe nga wagufiirwa. Kale katulabe olunyiriri lwa 26. Tukyali mu Bayibuli ekitabo ky'Abaruumi essuula ey'omunaana.
olwabiri lutugambe bwe luti nti era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Omwoyo omutukuvu ono ye mubeezi abeerawo mu buli mbeera yonna, ye kamfata era kansala. Oyo ye muwolereza Mukama yeebazibwe, ye abeerawo okutubeera mu buli mbeera yonna. So kkiriza okyawe bino ebikolwa eby'omubiri, omwoyo omutukuvu ono afuge mu ggwe, kye nayise okuteekinga kontrol mu ggwe, afuge mu ggwe. Lwaki? Agambye nti atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Wangi atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Bingi bye tutamanyi ng'ogyeko okusaba, naye omwoyo mutukuvu atubeera. Abamu n'okusaba kwennyini kale nako kankwogereko, basaba bubi nnyo naye ng'ate bo bamanyi nti basabye. Oli n'amala essaawa ze 3 oba 4 ng'ali mu kusaba, abuukabuuka, alwanagana na bisenge, simanyi ameggana na Katonda, simanyi yeevulunga mu ttaka, simanyi bw'abuukabuuka, bw'aleekaana mbw'ali mu kusaba. Kale katugeze tosaba Katonda, katugeze osaba maama wo oba taata wo n'akuzaala. Oyinza okugenda n'obuukabuuka bw'otyo mu maaso ge, oba n'oleekaana bw'otyo mu maaso ge, oba n'owooza ng'omukutte embalaka, so simanyi munyonde, simanyi mukoze ntya, Mukama nkyusa, Mukama mpa ebyange, Mukama. Osobola okugenda mu maaso ga taata wo n'omuleekaanira ebyo, ne weekuba eri, ne weesuula eri, n'obuukabuuka, n'okola otya, n'owalampa ebisenge, wenna n'oddugala. Osabidde essaawa 3 n'ova mu maaso ga Katonda nga talina yadde n'ekimu kyawulidde. Kati ye omwoyo mutukuvu akubeera obunafu mu kusaba. N'agamba Mukama, mukolere mu butuufu. Yeetaaga mwami, yeetaaga mukyala, yeetaaga ssente, naye tamanyi kusaba. Wangi atubeera mu bintu ebimu bye tutamanyi. Oyo mwoyo omutukuvu omubeezi atukulembera. Kwe kutambulira mu bulamu n'okusaba kwennyini tomanyi, naye omwoyo mutukuvu akubeera. Wangi gwe mama oyinza omusaba bw'otyo nga bw'osaba Katonda, ate nga naye alina waakoma nga byonna tayinza bituukiriza maama wo bataata wo. Naye ate ye Katonda gw'osaba ye Katonda omuyinzawo ebintu byonna, naye wulira ensaba gy'omusaba. Kulwanagana, kubuukabuuka, kuleekaana, kukwata bisenge. Kati omwoyo mutukuvu n'akubeera kubanga munnange ensaba yo nayo yennyini yeeraliikiriza.